Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ensi 10 mu Afirika zaagala kuzzaawo eka z'ettaka miliyoni 100 nga ku luno zino eka zakozesebwa okukendeeza n'okwewala ekibambulira kya global warming. Mu 2050 omuwendo gw'abantu ku ssemazinga Afirika gujja kuba gulinnye ng'ate enkyukakyuka y'embeera y'obudde yatandika dda okwekyanga. Amazzi ewamu n'ettaka ery'okusimbako ebimera likendedde ekiyinza okuwaliriza eddungu okutusemberera. Aba UN basisinkana mu Paris okuttaanya ensonga y'okusimba emiti nga gwe mulamwa. Ensi 10 okuva mu Afirika ziteesa kulwanyisa kitema miti ewamu n'okukozesa miliyoni za eka 3 nga kw'ogatta miliyoni 7 mu myaka 15. Banka y'ensi yonna yasuubiza okuwaayo akawumbi ka $1 nga kw'ogatta ekitundu ky'akawumbi okuva mu bitongole by'obwannannyini okuwesa eka z'ettaka 100. Okusobola okutaasa lino ettaka abakulembeze mu nsi yonna baasuubiza obuwumbi 4 okuyamba mu kuzimba kye bayise Green Wall nga kino kyatongozebwa mu 2007 mu Sahel. Bajja kusimba emiti okumala emyaka 10 okuzza lino ettaka lya miliyoni 5 obujja. Okusimba ebibira kujja kwongera emmere mu ggwanga ewamu n'okwongera amazzi n'ettaka eggimu mu ggwanga. Mu Niger ettaka lya eka miliyoni 5 lyasimbibwako emmere y'abantu miliyoni 2.5. Afirika erina omukisa gw'okusimba ebibira ekijja okuyamba obuteesembereza ddungu. Obulungi bwa Afirika kisinga ku miti emirungi. Okusimba emiti kitegeeza amazzi amayonjo, ettaka eggimu n'okukozesebwa kw'ettaka, embeera ennungi n'obuwanguzi mu maaso. Ebyobulamu bidobookanye mu Nigeria. Omusasi waffe Jesse Sentino katuwa ebisingawo. Ebyobulamu mu Nigeria biteekebwa mu kifo kya 97 ku bifo 2 mu nsi yonna okusinziira ku ssente entono nnyo eziteekebwa mu byobulamu mu nsi eno. Embeera eno esobozesezza obulwaliro obutono okumera mu bibuga ne mu byalo n'abasawo abafera okulanda mu bitundu eby'enjawulo. Okunoonyereza kulaga nti ekitundu ky'abantu mu nsi ya Nigeria abafunye obujjanjabi okuva ku basawo abafere mu bitundu gye bava bali ebitundu 5 ku buli 100. N'olwekyo akakiiko k'ebyobulamu mu Nigeria kasazeewo okulwanyisa abampembe bano okutuusa nga babamazeebo. Abajambula bano bamaze emyaka mingi mu bufere kubanga balina ebiwandiiko ebijingirire. Abamu balina mu lukalala lw'abasawo abali mu ggwanga. Omufere omu yamala mu minisitule ya Nigeria y'ebyobulamu emyaka 10 miramba. Ky'ekibuga kya Lagos kati kimanyikiddwa okubeera ekibuga eky'abasawo abafere mu nsi yonna. Abafere abamu bagula ebiwandiiko by'abasawo okuva ku bakozi mu malwaliro oba okwetuuma amannya g'abasawo abatuufu okusobola okukola ebikolobero. Abantu bangi bazibya amaaso, abamu ne balemala abalala ne balusuulamu akaba ku lw'abasawo bano abafere abatalina bumanyirivu mu by'obusawo n'okujjanjaba. Naye ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu Nigeria kyasaba bannansi okwekkaanya eddagala lyonna eribaweebwa n'okusindikira ekitongole kino amannya g'eddagala ku ssimu okusobola okubawabula. Obujulizi obuva mu bantu abakozesebwa abafere bano nabo bukoze kinene ddala kubanga abasawo abafere abawerako kati batemeza mabega wa mitayimbwa. Ekyembi kiri nti obukiiko bw'abasawo abavunaana abasawo abamenya amateeka g'omulimu gwabwe tebusobola kuvunaana bano abafere abafudde obusawo omulimu ogw'obulabe. Sigadde nze Jay Sentino nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Jesse Sentino naako gatutuusaako. Olukalala lw'ensengabi mu nsi yonna lwafulumiziddwa. Omusasi waffe Tushipolo katuwa ebisingawo. Ekitongole kya Charity Aid Foundation kyafulumizza olukalala lw'ensengabi era kino kipimo ky'engeri abantu mu nsi gye bagabamu obuyambi. Ono bwino yakuŋŋaanyizibwa mu nsi eziwera 45 nga bye bitundu 96 ku 100 eby'abantu abali mu nsi yonna. Kino ekitongole kitunuulira obugabi mu kifo ky'obugagga bw'ensi n'ebikolwa by'okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Era mu 2015 ensi yasinga okugaba obuyambi yali Myanmar n'egobererwa ensi za America, New Zealand, Canada n'Australia. Ng'ensi ya Myanmar yakava mu butabanguko bw'omwaka gwa 2011 abantu b'ensi eno baava mu kaseera akazibu nga bassa kimu ne bazimba ebitundu byabwe kubanga baali tebakyesiga bakulembeze baabwe okubajja mu bwavu n'okutebenkeza ebitundu byabwe. Abatuuze baazimba amasomero mu bitundu ebiwera era ne beeyama n'okusasula emisaala gy'abasomesa. Akaseera k'obutabanguko kaazuukiza omwoyo gw'obugabi mu nsi emanyiddwa okuwa bannaddiini abamonko obuyambi. Era bagamba obugabi mu Myanmar busibuka mu ddiini yaabwe ey'obwa Buddha kubanga eddiini n'ebyobuwangwa mu nsi eno si byangu byakwawula.
wabula ku lukalala lw'ensengabi luno Burundi yasise kira ng'ate yo Kenya yeyasinze obugabi ku Ssemazinga Africa ng'era eri mu kifo kya 15 mu nsi yonna. Ensi yeetaaga obugabi n'obuyambi mu kakyo kano kubanga ejjudde abantu abatalina ssuubi oba mwasiriza oba bali mu bubudamu nga bakosebwa ebigwata biraze entalo obwavu n'ebirwadde enkumu. Nsigadde nze Tushipolo nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Tushipolo ogatutuusaako. Abasinga obunyonyi bwa drone tubumanyi ng'obukozesebwa mu by'obukessi naye ennaku zino bukozesebwa mu by'obulimi. Buno bu drone bukolera ku remote era tekikwetaagisa kukatuulamu kukavuga. Kasobola n'okuteekebwamu akasawo k'eddagala erifuuyira ebirime. Olwo ne kafuuyira ebyalo nga 2 olunaku ekiyamba abalimi okusimba n'okukuza ebirime ewamu n'okwongera ku nfuna y'ensimbi. Okasaayo Poloti okuva mu minisitule y'ebyobulimi agamba kino kyakuyamba mu tteeso n'ebirime bye baagala okukuza. Balina miliyoni 5 ez'emiti gy'emicungwa egyalumbibwa ebiwuka owamu ne miliyoni 1 ey'emiyembe gye baagala okutaasa. Drone ebalirirwamu okugulwa ku $600 era abeeno mu nsonga z'ensimbi beetaaga ebitongole ne gavumenti ebayambe. Ebitongole by'obwannannyini nga Equator ebikozesa drone okusimba ensigo byekozeemu omulimu. Kampuni y'Abachina egenda kwolesa eruweero okulaga enkola ya drone mu by'obulimi. Ab'ebitongole by'obwannannyini bakugezeseza ku bummonde aba International Potato Center, aba United Nations n'aba Agriculture Organization bakugezesa ekigezi mu maserengeta g'obugwanjuba bwa Uganda ne mu Tanzania. Afirika erina ettaka erisinga obugimu mu nsi yonna era wano ku butaka obunyonyi bwa drone kwe bugenda okugezesebwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agokya. Sigadde nze Ladylike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.